oli mu program Bible egamba ki? Tuli ku nsonga ey'okunnyonnyola obutukuvu n'obutuukirivu. Omulabi waffe yatubuuza ekibuuzo ng'agamba nti omutuukirivu y'ani? Afaanana atya? Tugezaako okumenyaamenya okunnyonnyola ki omutukuvu kyali n'obutuukirivu kye ki. Musomba we tukomye ng'otunnyonnyodde obutukuvu n'omutukuvu bw'afaanana si ye muntu ali sinless atalina kibi naye eyo yategedde nti yali mwonoonyi n'ayanukkulira okuyitibwa okwokuva mu kizikiza n'ayingira mu butukuvu ne musana gwa Kristo amazima gennyini. Kati oyo yabalibwa Katonda so si ffe abantu. Afe abantu tulina ebipimo byaffe ti mutukuvu. Kati oyo ye mutukuvu era awamu bw'aba awandiika. Era n'omuntu ayinza kusinziira n'ayimirira yekka neerangirira kubanga akola birungi. Nze natera siyomba. N'agamba nti nze sirina gwenkuba. Siwayirizanga muntu yenna kati okusinziira ku bino bannange. Bannange ndi mutukuvu. Obutukuvu it is not a self declaration. Toyimirira kazindalo mu Kampala. Nze bannange okusinza ku lukalala lw'aboonoonyi navaamu. Obutukuvu munnange tubufunira mu kuyitibwa. Kati atannayanukulira kuyitibwa okwo oyo tabalibwa ku batukuvu. Kati kanjoge kati kanyoye ku kigambo righteousness. Ekigambo righteousness kiri mu Luzungu oba obutuukirivu mu Luganda. Ekigambo obutuukirivu oba righteousness mu Luzungu kirimu ebintu bibiri ebikulu. Ekisooka mulimu kye tuyita imputed righteousness. Kadde mwako musonga. Imputed righteousness. Exactly. Ne imparted. Kati nyambira omulabi wange okiro bimenyene. Ekigambo obutuukirivu kirimu obutuukirivu obutubalirwa n'obutuukirivu obutuweebwa oba bwe tugabanako. Kati ku byombi imputed ne imparted bye biriwa. Nze njagala omulabi wange kubanga ekigambo kaakati ekigambo impute kitegeeza okubalwa. Ekigambo ekyo tuyizoga kiri judicial, kigambo kya kooti. Omulamuzi wakwata ennyondo n'alangirira eri omuntu nti olina omusango oba togulina, irrespective of what is there, as long as you plead not guilty. Bakuta buti ng'otambula. Kwejjeerezebwa. Okwejjeerezebwa nga tubaliddwa, being counted to impute on us Katonda. By the way, mu kigambo holiness badamanyi nti holiness tekoma ku bantu bokka nabadde nkabuusi. Holiness egenda no ku bintu ebikalu. Era bagira asem esobola okubeera holy as long as ng'eyawuddwa. Mukama yagina n'ebitukuvu mu Bayibuli tebisomangako. Katonda wange Katonda ne bw'anaawula giraasi eno ndegeregese bulungi ng'eyasa musana ntukuvu era buli yabikwatangako nga wookoma paka nga weerongoosezza. Holiness egenda ne objects. Naye righteousness oba obutuukirivu kaakati obwo buli wakati wa muntu na Katonda. Ekigambo righteousness kiva mu kigambo right. Righteousness kitegeeza to be right with God, okubeera nga wakati w'omuntu ne Katonda omuntu kati atuuse takyalina buzibu bwonna. Kati ekyo Katonda kyakola okulaba nti Maureen atuuka kussa nga takyalina buzibu naye. Tegeregese bulungi kye tuyita obutuukirivu. Kati kikulibwa mu ngeri bbiri. Kikubalibwa ekyo kimu ate nekyo kikuweebwa n'okigabanako. Ekyo kyakubiri. Mu bufunze Yesu kye yatukolera ate nekyakola mu ffe.
waliwo Yesu kye yatukolera nga tetuliyo, tetubimanyi, tebitukwatako, tetulina buyiza, ekyo n'akikola bukozi. Tetukiinaamu mukono gwaffe. Ne bw'okola otya, kubanga you were helpless. Buli muntu yenna ali wano agoberere bulungi bino. Bikula Befeso 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Tutandike kuzimbira nga tuli awo. Agamba ati 2 olusooka. Otyo era nammwe yabazuukiza bwe mwalinga mu olusooka lusoma. Ongambye abaki? Befeso 2 olusooka. Era nammwe yabakola ki? 2 olusooka. Olusooka. Otyo era nammwe yabazuukiza bwe mwalinga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe. Otyo waliwo discussion endala ebyonoono n'ebibi. Otyo ekyo olwokubiri gye mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira. Genda maaso. Abatawulira. Olwokusatu era naffe ffenna be twatambuliranga edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa bwaffe abaana ab'obusungu ng'abalala. Genda maaso. Olwokuna naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe yatwagala ffe, era ffe bwe yatwagala nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokoka lwa kisa. Bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe ffenna nga teri n'omu ayinza kuyamba munne. Kyenjagala nkutegeeze kiri kimu, ekibi gye kyatusuula teriyo mwonoonyi ayinza kwejjayo. It is impossible. Naye bwe twali tufiiridde mu byonoono byaffe, Bayibuli ewandiise n'egamba nti naye Katonda. Manyi bw'obuli waaba ayogera n'agamba but. Ekigambo but kitegeeza nti ebyogeddwa kale bikulu, but there is an alternative. Ndi mwavu, ndi bubi nnyo, simanyi oba naakuyamba, naye olw'essuubi likomyewo. Kankirowoozeeko. Kiwedde. Naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okusaasira ku okungi. That's why we are saying we were saved by grace alone. Yatufuula abalamu, made us alive, oba to live mu Kristo Yesu. You were saved by grace. Katonda bwe yatunuulira Morini, Sebaggala ne banne bonna nga bwe bava mu Adamu. Anti yagambye ffenna. Bonna nga bwe bava mu Adamu nga bafiiridde mu bibi byabwe. Bonna nga bafiiridde mu bibi byabwe ffenna. Katonda n'alyoka asalawo atuzuukize. Naye kati ekyo yandikikoze atya? Ekyo yalaga mu lusuku Adamu ne Kaawa bwe baayonoona, Bayibuli egamba nti ensolo n'esalibwa n'eggyibwako amaliba ne gababikka. Bo bwe baali basaana okufa, ensolo n'efa ku lwabwe. Ensolo bwe yafa ku lwabwe, Adamu ne Kaawa ne bakunnumba nga balamu, ensolo n'efa mu kifo kyabwe. Ekyo kirabo ekyo kibayita imputed righteousness.
bwe butuukirivu obutubalirwa. Adamu ne Kaawa baamubala nga talina musango gwazizza mu lusuku Adeni ku lw'endiga eri eyafa. Bikola Bakolisi 5:21 agamba atya? Bakolisi 5:21 agamba nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. He who knew no sin was made became sin or was counted. Katonda mu kusobola okutaasa olulyo lw'omuntu yaddira Yesu atalina kibi n'abalibwa omubi, n'abalibwa imputed sin, n'abalibwa okubeera omubi asinga, n'alyoka asitula obutuukirivu bwonna obwali ku ye. Mbu we became the righteousness of God. Ne tufuuka obutuukirivu bwa Katonda. Okuwanyisanga kunene musonga. Katonda n'asitula innocence ey'endiga kubanga tebbye, temanyi nakuuba, temanyi na kyekitegeeza, n'asitula obutalina musango bwonna obw'endiga n'abukwata n'abuwa Adamu ne Kaawa. N'asitula ebibi byonna ebya Adamu n'abikwasa endiga. Okumanya ddala yali abigikwasizza nefa as a sign tiddala obitutte. We call it that imputing. Kati Katonda abantu bonna balaba programu eno bakitegeere okujjako ng'akoze ekyo talina bw'ayinza tewaliwo ngeri ndala yonna. Kati abantu abazannyira ku Yesu nga bali mu bulombolombo bw'amadiini nze neewuunya. Obutuukirivu bwayogeddeko wano obwatubalirwa ndi teri ngeri yonna Sebaggala gy'ayinza kuyimirira mu maaso ga Katonda nga mutuukirivu. Ekyo Bayibuli kyegamba Baluumi 3:10 paka 12. Tewali mutuukirivu n'omu. Tusome okwogera okunyweza ensonga eno. Baluumi 3 agamba atya? 3:10 soma awo agamba atya? Agambye bw'ati. Tewali ki? 10 agamba nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu. Genda maaso, tewali akola ki? Tewali mutuukirivu n'omu. Ekirala 11 tewali akola ki? Tewali ategeera. Ekirala tewali anoonya Katonda. Ekirala 12 bonna baakyama baafuuka batasaana wamu. Tewali mutuukirivu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda. Bonna baakola ki? Baakyama baafuuka abatasaana wamu. Somo 23 mu ssula eyo. Katulumalembu tewali akola bulungi. Tewali n'omu. Ekigambo tewali n'omu nakugamba mu Lyona mulimu ekigambo kyota double negative. Double negative kitegeeza nti it is completely impossible. Toyinza keera ku makyange embwa efuuse embuzi. Mu bufunze tewali n'omu ku babi, akola obulungi. N'oyo alowooza nti obulombolombo bwonna obw'eddiini yange nabumalayo mu maaso ga Katonda mubi. Zenzine ezikongera. Anti Isaaya bw'agamba 6:6 agambye ffe ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu. Kiba kiri bannange n'ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu biringa enziinyo ezikongedde, n'ekibi kyaffe
kitutwalira ddala ng'empewo. Ekyamazima kiri kimu, tetuli babi kubanga tukoze ebibi. Tuli andikata righteousness wejjira. Not until you understand what sin is when you understand why righteousness came like that. Okay. Tetuli babi kubanga tukoze ebibi. Tuli babi kubanga bwe buzaalirwa na bwaffe. Singa okukola ekibi kwe kwali kutufuula ababi, singa amadini galina solution to the human problem. Kano bwakuwulira munange, lekera okumba ebijanjalo mu katale, obeera omutuukirivu. Lekera okuvuma abantu, obeera omutuukirivu. Is the false gospel. Kyenva nagambye nti bonna abatulaba mu programu eno bigawo bino bya buziba balina okungoberera obulungi.